ate adhabhu kwe kusala enkoko embuzi ente byogenda oganyirwamu natugamba nti fa idha qataltum fa ahsinu alqitla ne wose busi tabulungi wayise bulungi amakulu tolumya omusota ogukubye ate togutidde ddala guli awo gwenyola gukube guferumu obulumi bugwewo kyategeeza wose tabulungi wayise bulungi kintu kya bulabe kale kibale kigenda kutuusaako obulabe kale osazeewo okitte tabulungi wa idha qataltum fa ahsinu alqitla bwoba olina kyose tabulungi wa idha dhabahtum fa ahsinu dhibha ne oba obaaze nga bwatuyigiriza sallallahu alaihi wasallama ekintu kino kyoba obaaze olime kirumya nnyo sala kife mangu era Sheikh Fawzan Sheikh Uthaymin agaana okukwata emmese n'amasanda agamasanda getutega emmese agagaana kubanga ogitta ogirumya buli wegwako erwana nefa obukoowu enjala ennyonta erwana nnyo kubanga ye beeyina essuubi tejja kuvaawo egende n'ogibonyabonya Sheikh Uthaymin atugaana okukwata emmese n'amasanda kubanga ogitta ogirumya hatta yagamba nti okujjako ng'olina omuggo ogubuli egwako ng'ogikubanga efa so si kulekaawo oluusi ogenda na safari noga katuleke nga tuziteze ezimalako ennaku 3 waliwo ez'amaanyi eyinza okulwana n'olususu ne luyulika ng'erwana kuvaako y'amaanyi ate gali amasanda bagakola gyekumya okulwana gye bakuma oginyweza kati ate waliwo olumu yali ateze emmese amasanda ate ng'alina kapa kati kapa bwe yajja neeraba emmese ng'eriwali neyagala ejje egikwate ne kapa ne bagikwatiramu ate kati ate okuba yeri strong yonna yayulikayulika kapa ng'erwana kuvaawo era emmese teyagituukako nga buli omu ali awo alengera munne naye nga talina kyayinza mumukolera emmese erowooza bagenda gimalawo naye nga teyasula gituukako ne kapa ebyokukwata emmese yabivuddeko kati tasabulamu mulimu okubonyabonya ekyo bayita al ihsan okuyisa obulungi al ihsan mu bufunze buli kyonna kyokola wayise bulungi manya Allah wakulaba wadde nga gwe tomulaba kyava yamugamba nti fa akhbirni anil ihsan mbuulirako ku kibayita okuyisa obulungi nabbi namugamba nti antabuda allaha ka annaka tarahu kwekuba nti wekola ibada zo kolanga wefule nti Allah akulaba ali awo fa in lam takun tarahu wadde nga gwe tomulaba fa innahu yaraka yakulaba ekyo beera ng'okijjukira wa idha khalawta biribatin min dhulumati lleyl wannafsu daa'iyatun ila tughyani fastahi min nadhari lilahi waqul laha inna alladhi khalaqa adh-dhalama yarani. Ibn Kahtani atugamba bw'oba olina weyawulidde mu kazikiza ekiro ng'owulira omwoyo gwo gukubanja okubako ezzambi ly'okola, kwatibwa ensonyi Allaho. Wadde oli mukazikiza obugamba omwoyo gwo teyakola enzikiza mwe tuli, Allah atulaba. Tulaba nti lyandaba ndi mukazikiza naye yakola akazikiza kano ye Allah andaba. Tulina okweyisa obulungi. Eyo al ihsan eddaala mu madaala g'obukkiriza mu bannaddiini lyakusatu, kubanga omuntu asooka nabeera musilimu, eddala esooka nti oyo musiraamu, bwanyiikira mu ibaada n'afuuka mu'minu omukkiriza, bwanyiikira mu ibaada n'afuuka muhsin ayisa obulungi. Amadaala ago gagenda galinnya ne wajja zuhudi ne wajja abidi ne wajja basalihin, kati ate ago agamu ga basahaba fisikyasula gatuukamu
okutandikira ku baabid salihin abo balongoofu ebyo bidde eri niyo omusiraamu omuntu yenna asooka omusiraamu yaani yakolako swala ze 5 tayongerako sunna anti batugamba 5 swala zo 5 ze zokka ng'agenda abeera ku arukanul islaamu al-khams ramadani tewedde nti ezo sitati zabawalimu ezo simanyi njeru yani ebyabawalimu oyo musiramu ate al-mu'min omukkiriza yalafubana nnyo mu sunna biri abikola n'abisebbali nagatako sunna kiba kitegeeza asiseetuse mu ddaala era tebayinza kwenkana na musiraamu aba seseetuse mu ddaala namanya nti ku subuhi waliwo erakeza sunna awo waliwo eza duha sawa byongewezeemu kitundu awo 2-3 waliwo salati duha raka 2 ndi wano ku dduuka lyange lwaki sizikutamayo zimali dakiika emu n'ekitundu ng'afuna wuzu esswala yonna eya sunna teyenkanika mu buzito nga gy'osalidde ebbali eyo mu kuduuka ku mulimu waka ku lwaki jjojja ekirowoozo ekigaa nti kanyimuka ensala eraka 2 kiba kitegeeza nti wakulu kubanga ku muzikiti kyangu nnyo okusaala kubanga era omuzikiti gozzeemu gwakusaala era kyangu okuyimuka n'osalayo sunna naye bw'olaba ng'omuntu ali mu dduuka lye mu ofisi sawa 2-3 za kumakya nagandikira kusala n'omulanga asala duha omugirako enkofiira kubanga shaytan teyagala obijjukire nako abagala ogisala bangi naye nga babijjukira abalala ali busy ne bakasitoma atayinza bagala nti muninde munzije ate ekyemisana oba breakfast abalinza soke mulindemu katono nafanjala kati al-mu'min yalafubana nnyo mu ibada eza sunna ziri zonna zikola n'alabikira mu sunna kati wajja muhsin ate eddala eryokusatu oyo alabikira mu kuba nti eddiini ye yagiteeka mu maaso saballa atuwa okuteeka eddiini yaffe mu maaso eva mu kutambula kwe ne mu mpangaala alengera ddiini ebyasooka okunuuka kati ekyokulabirako ayingidde mu restaurant kulya kyamisana oluyisa bwati amaaso olisinza kutuulawo waliwo abakyala nayisa bwati buli omukyala ate nja kuba mutudde nga tufeesinze nja tutuula mu kalya kasonda ate nga tuludde ku kisenge eva eddiini eba mukulembera kubanga bwekulembera ekulaga haramu ne halala tiya osinza kuyingirawo n'ekirevu kyange kino omusajja omusiraamu bamunyiziza nze omukyala yambadde jiribaabu eno yonna ate mmokole kansirike kale wadde banyiziza nange so bavuma ne kansirike ndaga ekitiibwa ky'eddiini yange mu mbeera enzibu bamunyiziza asobola baddamu yenno nga bw'otunulira bamunyiziza ku kiraasi ye gy'alimu kubanga waliwo omuntu gw'otunulira nga omuntu gwerijja ku kiraasi nene noga nti ono munnaffe talaba n'amutunulira n'amugja ku ngatto paka waggulu ng'alaba talina nakyazitowa ne n'asirika n'atamuddamu n'amadaala ne gagenda nga gaddiriŋŋana bazahidu duniya salihin baabid n'okweyongerayo waggulu yokumya okunyiikirira eddiini amadaala nyagagaba siffe allah tabaraka wataala so sigwe okuddawo muzikiti kakati oyo omulabu oyo musiraamu ate ono mu'minu mukkiriza oyo agenze ku ddaala eryokusatu ng'anyagagaba kizibu allah tabaraka wataala yagegabira qala fa akhbirni ani saa namugamba nti mbuulira ku lunaku lw'enkomerero tugenze ku muteeko gwokubiri assaa lunaku lw'enkomerero lulina amannya mangi
yaumul qiyama olunaku lw'okuyimirira lwatumibwa lunaku lwakuyimirira kubanga tugenda kuyimirira ebbanga ddene mu bbaliro. Yaumul jaza olunaku lw'okusasulirako buli omu afune omugabo gwe gwe yakolerera ejjana saba Allah atuwa ejjana, yakolerera omuliro saba Allah atukingiriza omuliro. Yaumuddin olunaku lw'okusasula amabanja, gundi yandyaza amanya gundi mubanja. Maliki yaumiddini omufuzi w'olunaku lw'amabanja amakulu olw'enkomerero, teri bbanja lijja sigala. Yaumul akhir olunaku olusembayo, la yati yauman ba'dahu tewagenda kujja lunaku luvannyuma lwalwo lugalawo n'amannya amalala. Ekintu kyonna bwe kibeera n'amannya amangi kitegeeza kuba kya bbeeyi olubeerera. Ate ne Allah alina 99 olaba ne magulu nnyondo waffe alina 720 era bwe bagawandiika mu bitabo nti alina amannya 720 buti ate yaumul qiyama olw'ebbeeyi yaayo n'ekikula kyayo erina amannya nkuyanja. Amugamba nti akhbirni ani saa, mbulira ku lunaku lw'enkomerero. Qal mal mas'ulu bi a'lama min as-sa'ili. Kino ekigambo kya lugero, abuuziddwa si yali awo nti alina kyamanyi kwabuuzizza. Ekigambo kya lugero nga kitegeeza nti abuuzizza ne gwe babuuzizza tebalina nnyo irimu ku nsonga eyo, kubanga irimu ya saa y'olunaku lw'enkomerero Allah agyesigaliza. Yemu ku irimu twajogerako wano Allah gyeyesigaliza. Yasalunaka ani saati ayyana mursaha, babeera bakubuuza ku ssaawa ejja ddi. Yasaluka nnaasu ani saa qul innama ilmuha inda Allah wama yudirika laalla saata takunu qariba. Bakubuuza ku lunaku lw'enkomerero, dabuuza eyo irimu eriwa Allah. Kakati amala omutegeeza nti nange sina kyemmanyi ku ebyo. Qal fa akhbirni an amaratiha, kakati nombulira ku bubonero bwa lunaku lw'enkomerero. Mukama waffe sallallahu alaihi wasallama n'asumulula naye yamenyako butono, yayogerako obubonero busatu, yamenyako obubonero busatu ate obutono, kubanga obubonero bwa qiyama tanqasimu ila qismain, buteekulwamu emiteeko ebiri, al-kubura was-sughra, obunene n'obutono. Obunene n'obutono niye bwe boogerera nti obutono 99% nabbi bwe yakoonako obuweddeyo sallallahu alaihi wasallam. Ngenda kuno okulayo obumu, yamenya obubonero nga 100 sallallahu alaihi wasallam, naye ngenda kuno okulayo obumu ku bwo obukwasa ennaku bwe tuwangaaliramu. Allahu akbar. Obumu ku bubonero bwe tuwangaaliramu bwewuunyisa, qabdul ilmu wa dhuhurul jahl. Irimu ejja kuvaawo, osigalewo batalina irimu nga bayisomesa abantu. Irimu ejja kuvaawo, osigalewo batalina nga obuyabuya obutamanya bwe butambula, irimu ng'eweddewo. Ako akabonero kalabika nnyo nnyo nnyo, naddala ku ffe abatula ku mizindaalo gino kwe kasinga okulabikira, kubanga oli omwami ava mu dduuka li wali mwakeeri n'atuula awo ye n'awuliriza abamusomesa, talina buzibu ye, era ye mwetaavu. Ye obadde okimanyi nti ffe tusinga okugoya obusiraamu bankwata mizinda, kubanga oli wava mu ofisi ye atuula awo, ate yayogera ki? Ffe bankwata mizindaalo kalunsambulira ffe kwali kandi byagala byeyogere noze kiki aljahalu. Jahalu kitegeeza obutamanya, kubanga okukwata omuzindaalo kuno Allah ng'akusaasidde ng'ogugutte bil ilmi na irimu, enkolaganayo ne banno abakutuddeko awo ebayanjawulo.
naye bwe ogukwata bil jahl na butamanya akabonero nabbi sallallahu alaihi wasallam yakogerako dhiyaul amana okuba nti obwesigwa bugenda kukwasibwa abatali bannyini bo kama thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala idha usnidat al amana lighairi ahliha fantadhiru as-saa bolaba ng'obuvunanyizibwa nga babukwasiza abatali bannyini bo ngomanya kiyama. Obuvunanyizibwa kyeki? Omuntu yasoma birala ate bamukwasiza department ndala audit bamukwasiza department ndala tabimanyi nako bamutadde era biddayo wano ku muzindaalo wa gwadde okimanyi nti abantu bagenda bakola nafuka herbalist tabula ebidagala n'afumba n'ateeka mu cupa wamu omuzindaalo asobola kuleeta mukaddima nga sheikh era wayite ebbanga ttono nga batandika muyitaani sheikh naye nga wakufumba mululuuza n'ekigagi. Era badde okimanyi nti abantu bamala okufeyiringa ebibaddukira eno ku buwalimu so okubanga enakakoske ke yakola naye nga teriyo omuwogo naye nga ate bw'aba agenze ku muzindaalo naye tetenkanya asobola okufunawo ki no kubanga ffe twagenda okizuula nga bwosobola okwekazaakaza ku muzindaalo okola ki kitambula. Ebigambo bya irimu birina kwogerwa abantu bagisomye kubanga si nnyangu. Ebigambo bya irimu bigazi biwanvu kati olaba nga obwesigwa n'obuvunaanyizibwa babuwadde abatali bannyini bo ng'omanya obwo ebintu birabika nnyo mu umma yaffe era ne bivaako kalunsambulira w'amaanyi ebivaako kalunsambulira w'amaanyi. Taqarubu al aswaq mu bimu kubiraga nti kiyama kisembedde obutale okubanga buliraanigana bungi kati ekibuga kyonna ekyaffe katale Kampala katale kusaba nga zigenda muimu tambula ku street olabe muwogo lumonde nyaanya butungulu street zonna butale ati n'akeedi katale lwakuba kazungu nga weraba ekidiba ekizungu kibaita swimming pool kidiba ekyenjawulo bajjamu binoso ne batekamu sementi naye nakyo kidiba kubanga era emirimu egikolebwamu gyegikolebwa ne mu kidiba. Obutale okusembereragana mu mbeera ezifaanagana bwe zityo. Akamu ku bubonero obulala obulaga nti ekiyama kisembedde zukhrufatul masajidi okutonaatona n'okuwunda emizikiti ekisusse kubanga emizikiti gyanisanye kuwundibwa. Kabonero ka kiyama masjidi yonna buli weewundibwa etaataaganya abasaaze. Katibeza omusajja avudde eri waffe mu kyalo munda eyo azze mu Kampala okusala dhuhuri okutuuka masjidi ng'etemyanga muntu ate asanze swala etandise era olukuba takbiira amaaso galina kutandika kukola ki kutambula bwe gati yeewuunya siringi yeewuunya ebimuli okunda emizikiti okwo kususa okwo zukhrufatul masajid. Akamu ku bubonero bwa kiyama kuwunda mizikiti. Kati olwaliro omuntu yenna alina akasente aba azimbye masjidi otegeera nti azimbye omunaggagga kuwunda neba nga nzibu nnyo. N'obubonero obulala intishaaru zina obuyitirivu okuba nti ebikola by'obukaba n'obuseegu bijja kuba ku levo ya waggulu wa riba ne riba ebyo byo bikudde ejjembe azina wa riba. Kati riba omuzungu kyeyakola mukweka nnyo namuteeka mu zironi naga tukujja ku percentage katono nagenda akizaako kukweka riba
kizibu nnyo okukolagana n'omuzungu mu bya ssente oyo omusajja oyo omuyudaaya n'atakutwala mu riba kizibu era akutetenkanya wakinakujjako 5%. buli kakadde nga ajjako 5%. kakadde ziba sente mmeka? Emitwalo 5. Oli agenda okulaba ejo ku kakadde okuzzako emitwalo 5 laba katono. Naye ng'ate ekyo wa ahalla llahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah yafuula riba haram, oba mu butini oba mu bunene oba mu bugazi. Kati babikweka nnyo era ne muguni wa kiyama butono amazambi ogakyusakyusa amannya ate bagawunda buwunzi. Mazambi, omuntu omukozi w'amazambi ataba muzira afuuka na serebu. Waliwo omuvubuka yagenda n'akola ebyobusegwe mu South Africa wano ensi yonna neesanyalala olit oba mukimamu kimi ku airport naye nga yakoze ekibusego naye ng'ensi mulaba nti muzira obubone bwa kiyama. Omuntu amaze okuwona n'okuswazaswaza eduniya yonna n'ogiwe mulanti ate muzira. Obunabonero bwa kiyama obutono. Dhiyaul amana, abantu okugwamu obwesigwa. Taman al-maut min shiddatil bala. Abantu oli tuko kuba nti abantu bajja kutuuka okwegomba okufa nga balayi zibasuseeko. Ebyo biri nyumba zungu, abazungu betta nnyo. Abazungu fena tukikakasa nti Allah bawa ku kasente basoma batira okuba n'obulamu obulungi. Kizibu osanga omuvubuka omuzungu alina mmoroka sula mu nyumba eva kuno n'eri eriku eka 3 naye beesibamu emigwa beekasuka mu mayanja beekasuka ku bizimbe. Teri bantu betta nnyo nga abazungu abo bola betta nnyo. Ku lwaki? Abantu bagenda tulowooza nti emirembe giri mu ssente. Abantu basinga balowooza nti bufuna emisente emirembe giba gikoze eki? Abadan, eyo teriyo mirembe. Nga sheekh mukozi wa daawa mu Saudi Arabia awo yenyumyako mu safari ye yalwala. Abalina omulongoosa nga bali London ne bamulifaringa mu ddwaliro ly'e London gyabalaga. N'agendayo bamwaniriza abana abasawo bagenda tiimu namba egenda omukolako bamutuuzaawo. Kati omusawo yasooka okujja eyali agenda omukolako alikulira tiimu nga bamasheekhe bamanya abawarabu, kitambaala kye, kirevu kye, muswaki eno kulaane, ekanzu eri eno kumpi ne vivi. Oli omuzungu bwe yayingira ewa sheekhe n'amwegomba. Muzungu neegomba nnyo omusajja ono. Namugamba nti ng'olabika wenna olina emirembe mingi. Nze sina mirembe. Namugamba nti tolina ssente. Namugamba ssente nzirina. Lino eddwaliro tukolamu lya bannaggagga, tukola kuba pulezidenti. Tufuna ssente nnyingi. Tolina mmoroka ya bbeeyi gyoyagala. Ezo zonna nziguze nzimazeeyo. Omwenge tonywako. Nywedde omwenge ojula okugumala mu duniya. Abakyala tumanyi gye bayitundira. Kyabona bagulagula dda nesisanzeeyo mirembe. Era nali ngezezaako okwetta omugwa ne gukutuuka mu nnyumba yange. Kyokka ayogera ebyo alina emyaka 38 talina mukyala asula yekka mu nnyumba eriku eka 4-5. Awulidde? Kaakati sheekhe n'ambuuza nti osobola okukwata fooko n'ogissa mu kigere ng'engatto? Namugamba nti nedda. Ku lwaki? Tebaagikola kukola ekyo. Baba ogyagalamu emirembe fooko gikozese kye baagikolera. Osobola okuvuga emmoloka mu nnyanja mu mazzi? Ti nedda. Tebaagikola kutambulira eyo. Sheekhe n'amugamba nti gwe Allah teyakutonda kukola ebyo. Tobola tolina mirembe. Allah we yakutonda omusinze. Lw'olitandika omusinza ojja kufuna emirembe. Sheekhe anyumya nti yali azze kulongoosebwa mu ddwaliro eryo. Omusawo yali akulira ttiimu ye gwe yasooka okulongoosa nga ye tebannamukwatako. N'amusala
namujja mwagalwadde yamusazisa bigambo namutoza shahada namutunga bagenda omukolako nga ye yalongoseza dda bagenda omulongoosa nga ye yabalongoosezaamu dda omuntu akulira ttiimu kati sheekh namujjako kontakisi ze yenaddayo waabwe buwalabu yabeeranga amukubirako bwe yatula shahada agenze ku masigiti namugamba nti kati emirembe gye nnina tulina ddalasa ya sheekhe gundi kunaku bwe ruti nawasa omukyala nina ne bebi kati zeyeka nituzanya ne bebi lulinga ennyumba agitulamu bwati bomu wawulira obwetaavu bw'omukyala gye bali amanyiiyo naye kati alina puroguramu n'okusala isha n'okusala subwe nina kino nina ddalasa nina naye lulinga ali awo bubeezi walladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'amu wan-naru mathwan lahum tebalina puroguramu balinga nsolo buziba buzibi ne bukya fe Allah twagala nnyo tulina puroguramu esawa zino nakuba mu muzikiti isha etuuse niye sheekh agamba nti omwami yankubira nga musanyufu sente zafuna yali adiibudde obudiibuzi kati amanye ekyo zikolamu kubanga yamugamba tugenda tufuna sente nga nnyingi noononyawo zisa ne wabula kati n'olwanira mu bbaala osobole okufulumya ku sente egirasi zatise mmeka n'entebe muzibale ono gwenkubye eŋŋumi naye oyagala sente mmeka anoonya wanfulumiza ku ki naye kati ali mu masigiti bamasheekhe bannyonnyola sente zigenda mu kino tuyambe ku banaku zigende mu Afirika namwe kati ndi musanyufu kyekino tamanni al-amwat min shiddati al-bala abantu abamu bajja tuko okwegomba okufa nga bala ezibasuseeko naye emirembe mu nsi muno kyekimu ku bintu bye tunoonyeza ewalala nga kiri walala emirembe kiri wa sayidi ndala nnyo naffe tugibalira sayidi ndala omuvubuka alowooza nti bwazimba ennyumba nga nnene malidaadi mbw ajja muwa emirembe tegirimu omukyala nfune omukyala munyarwanda nankani mulaale ennyindo ensongovu bweti nankani anoonya mirembe tagisangayo ngule mumoroka latest new model simanyi bikoze bitya new brand awuza mulimu emirembe tagisangayo usanga abavuka batuddeawo bakuba matatu alowooza mbu ako kanaatula nakuba amatatu agenda kufunamu emirembe tegiriyo innama al-ibada hiya saada emirembe giri mu kantu ako ibadati llahi tabaraka wa taala innama al-ibada hiya saada hakadha qalu salaf salihin abatusooka abalongofu batugamba tasobola okuba n'emirembe abaddan ono omwana waffe ali ekikomando nga nenkya tamanyi nti anaafuna ekikomando ekirala ng'atava ku masigidi ate yalina emirembe okusinga oli gwe baggulira oluggi saluti ne zikaaba ekola biki nga takutamayo lakanet lwaki tebamutondera ekyo wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun amajini n'abantu saabakolera kintu kirala kyonna nekibakolera ku nsi kola ibada zange waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka kasoosulawo ebyange omwanadamu yenna anaasulawo ebyange alina okuwangala obulamu obugumu oyo Allah yatugamba omwanadamu yenna anaasulawo ebyange mbu mugezi ate alina diguli waliwo diguli zebatenda mbwe zabagezigezi nnyo naye najja alowooza mbu ekitalo oli mugezi nga otadde ebya Allah mu nkola waliwo diguli zebawaanawaana ey'amateeka ey'obusawo era omusango olinze sisaaganze kola diguli zaba kagezi munnyo si kibi ojja kuba kagezi munnyo ng'otegedde mukamawo yenna naasulawo ebyange waman a'rada an dhikri aneesamba ebyange fa inna lahu ma'ishatan banka nina omuwa obulamu obugumu
tajja kufuna mirembe. Sente simwe muli emirembe nabadda siziri mirembe. Nyumba enene enyenyirira osanga temuli mirembe, ate eri mu kafunda wansi nga kalina ku mwala gwe kati kagala nakuwa nosanga abalimu nga balina emirembe bebasi. Tekuliko omusikale akuumawo n'oluggi lulyawo lwakadeeya naye nga balina emirembe bebasi otulo. Ate nenyirira kuliko ebicupa, kuliko sengenge, kuliko amasanyalaze, kuliko embwa, abasirikale bali okwo, n'abali munda omukyala n'omwami bagala kwekuba. Kati noga ya Rabbi, ebintu bya Mungu olabanga ebidde eno ate nga bidde eri biti. Woosubire wali emirembe tegibaawo. Kakati Nabbi natugamba sallallahu alaihi wasallam nti bumu ku bubonero bwa kiyama abantu bajja kukola ki? Kwegomba okufa nga balaayi zibasuseeko, naye nga si balaayi za bwavu, kubanga balina ssente basinga okwetta. Era ensi ezikwata ebifo ebisookerwako buli mwaka okubaamu percentage ezabesse abangi mu Amerika eyo bakulembera. Basanze mu kaya gitadde wali wabbali nga yeesimu omugwa ku muti alebeeta. Muka egula emitwalo ena egya $. Yiye tebagimuwazise. Emitwalo ena egya $, emmoloka zegula. Ezita za kusaaga ena. Ebyo bubonero bwa kiyama. Abantu okwegomba okuva mu nsi nga balaayi zikoze eki? Nga sinaba ku nsonga eno yenna ayagala emirembe mu duniya muno ibaada. Ate jjukira anaafuna emirembe ku akhira alina gifuna mu duniya. Anaafuna emirembe ku akhira alina okufuna emirembe mu duniya. Bw'otagifuna wano naye tegiriyo. Kikibategeeza mu ekyo kutereza ibaada. Ati lw'otereza ibaada nga emirembe gijja. Omuntu akola ibaada, sala, sawm, sadaqa, nakakkana, bwe kyolabanga ekizibu ye kiba kyangu. Tugudde kuyoleke simanyi nakumanya tugenda kukola tutya nti Allah ajja tusalirawo nga ye yabivuddeko dda. Ekyo nti ekyo kya Allah ate kyaffe kiyonsobi nene, ekyo si kyaffe kya Allah ajja tusalirawo ekyokukola. Kali oba talina paniki, talina stress, ebyo kibayita emirembe. Funa omutwalo gwe gumu nakutebenkera nagwo, naye ng'oli alina 10 yeebuuza wiiki ejja nkoze ntya kubanga gino tuna zirya ziggwewo zino, kati wiiki ejja tunaalya Allah avuddewo. Kati oli ekimuleetera emirembe kyekiruwa? Ebintu ebyo byonna bikwasa Allah we. Sina programu, sina kyendina n'eki, byonna bikwasa Allah tabaraka wa taala. So Allah tuwe emirembe mu duniya ne ku akhira. Obumu kubonero obutonotono ne zuhuru mudda'i nubuwa, ebimu ku birago obubonero bw'ekiyama abantu bajja kujjawo beyite bannabbi, tubalabyeko nga bayayeyaye beyita bannabbi, beyita batuukirivu, nga babaga nti batusomera abantu edduwa. Eyo bonna bubonero bwa kiyama obutono nabyo yagenda ng'akoonako sallallahu alaihi wasallama, era bumaze okuba nga bulabika. Inshallah tujja kutandika kubonero obunene wiiki ejja buli mwenda. Inshallah tujja kumalako bonna lunaku lumu mu layini yaabwo mu bufunze inshallah tabaraka wa taala. Al'an ma ba'd al-as'ila wal ijaba anha, tugendeko mu bibuuzo n'okubyanukula inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baani abakkirizibwa okunaaza omufu? Okunaaba omubiri ng'oziisa omulambo kuliko obujulisi mu Busiraamu? Ebikolagana n'okunaaza omufu wa ulul arhami awla, ab'eŋŋanda bebakulembezebwa, abakwinako oluganda mu musaayi bebakulembezebwa okunaaza. Era bw'olaba ennaaza ya mukama waffe nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwewuunyisa
Abubakari weeru, Umaru weeru, Uthman weeru. Naye nga bandi badduuza nti banazza Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga nfanfewe Abubakari taliimu radiyallahu anhum jamia, yabateeka bweru si bamusaayi egyo mikwano. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu munda yetugenda okunaaliza kulwaki ewa family. Mbasahaba bakulu bonna abana Ali yali mu kasengo munazibwa. Abubakar, Umar, Uthman radiyallahu anhu, ladies and gentlemen, edi others. Nenga Abubakar yabira di others. Bali bategere ebigambo ebyasoma ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abantu bali bana za Nabbi, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib oyo kitaawe muganda wa Abdallah. Yukira nti Abdallah yazala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib yata muganda tumita tato omuto. Qutham ibn al-Abbas ni mutabani wa Abbas oyo bamutanga Qutham otamanyikiddwa. Ajjawa atyanga Abubakari wali bano baganda be kitabo omuto yamuzaala. Fudal ibn al-Abbas mwana wa Abbas naye najja akima kyawo Abubakari ne Umar bali wali bano baganda b'omugenzi. Baganda bani b'omugenzi. Amakulu Abbas yajja ne batabani be bameka babiri, Quthamu ne Fudal. Ne bayingira mu Rum omugendo okunaazibwa ne babiramu bana. Usama bin Zaid general wa maje radiyallahu anhu ne bamusakuruji ayakuma abantu balime kuyingirayo nga bamanyi omukwano gwe balina ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Bagala kuyingira nti ate banaaza tiwadde banaza njala kuyingira. Usama ne bamugamba kati gobeera kuki. Ali yekka yanaaza, Abbas ng'afukirira, Fudal ne Qutham nga bayambako okukyusa bode ya Mukama waffe sallallahu alaihi wasallam. Abubakari ng'abuuzabuuza ki ekigenda mu maaso bakyanaaza. Abubakari yandibadde abuuza bubuuza ku mukwano gwe gwe batambuza naye ekintu kino. Baali babitegeera bye basoma ku Mukama waabwe sallallahu alaihi wasallam. Kati alina okunaaza omugenzi musaayi, tusookera mu musaayi. Omusaayi naye kati oluusi bijja ne bikaluba. Obunupunira b'eŋŋanda zo akuddako muyimbi, omulala lasitamaani, omulala mufuyi wa njaga, omulala muzannyi wa mupiira. Kaakati okakkana era ng'olina kugenda mu mikwano. Olina kugenda mu mikwano kati omunywi w'enjaga akutandika kubanga okisooka muguwa ddala oyo. Bwe buzibu obuliwo naye ng'ekyandisinza obulungi lwaki kiba bwe kityo. Nnyini nze mba nnaza kitange tompakusa era mukolera omulimo omulungi. Sibanga webbali kwenyinyala omusajja nansiga n'agalwadde omugenzi ono baba anaaza omuntu enjala zino nga ziyiseemu leeta nekata ne bazijjako. Amwa time kubanga egyo emikolo egisembayo ku muntu waffe mikulu, golabanga egyokusaga mikulu nnyo. Naye abo abagwiragwira betuleetamu abebbali abo oledi abayina era omuganda ye nakifundiza mu kagero nti nannyini mufu ebintu bya byesitulire. Oliti obusiraamu bukulembeza nnyo ab'eŋŋanda okunaaza omuntu waabwe olw'ensonga nti bajja mukolako emikolo. Bw'oba onaaza mwanawo omwa time bana bazze ne bakufa kusaga nti nkyanaaza awabuzeemu awo leeta amazzi n'okuzinga awo linda mu ddeemu wano sikamu wano yongeramu okunyweza. Bana balala bakulaga dibe nga lye kujjako ng'osanze abantu abategera eddiini nti emikolo gino munnaffe mikulu tugiwe time. Era bwe kityo bwe twatuka okukkayo wansi okuteekayo omukulu be bakkayo. Waliwo omukozi wa Nabbi bamutanga Aliyashkuri, yali mukozi we
naye yalabika nnyo mu kunaaza Nabbi sallallahu alaihi wasallam, mu kuyingirayo n'aleeta amazzi n'afulumayo. Wabula mu kunaaza waliwo katemba. Usama ali ku luggi, wajja omwami ava mu kyalo n'akonkona, wallahi Ali ojja kunzigulira ssebo, nkulayira Allah yantonda mugulewo oluggi luno. Usama n'agamba nti mukama wange Ali, omusajja mugobya agaanyi, yuba tasobola kumukuba. Ali n'agamba mugulire ayingire. Yali ava mu kyalo n'ayingira, n'ayimira wali n'alaba duuna an yusharikuhum fil ghasl, teetaba mu kunaaza. Yemirira akaseera katono ebbali awo nga banaaza. Ali n'amugamba nti kati akokola bye kamala fuluma, naye nga amaziga gamuyitamu, ne bamugulira n'afuluma n'agenda n'atuula. Naye yakuba oluggi. Usama yali musajja, ye musajja muddugavu naye nga musajja binywera, ate nno nga muto. Kuba Nabbi we yafiira yina emyaka 18, naye nga yakutte bw'ati ku kiso bw'ati bujja bagira radiyallahu anhum jamia. Naye yamulemesa namuganzi banzigulire ndabe ku mukama wange, sina gye ndaga, muguleewo. N'akuba oluggi. Ali yali akulembedde okunaaza, n'agamba muleka ayingire. Ekyo nakyo kirimu n'amagezi g'amaanyi, mulimu hikima. Obwedda wala bonna babagobera bwe, lwaki bamukkiriza wane waffe mu Baganda n'omulala nti lwaki oli mukkiriza olwo nolufuka lutala. Waliwo ebintu binneewuunya era natuka n'okubuuza omu ku dokitoro. Wali Sheikh Abdul Wali yafa, wali Mbasumaali yali amaze okuleeta omutabani we. Papa oyo olwafa omutabani n'akola ki? Gezo bikole mu Baganda abise byakusigiragana wano wa famire yaabwe. Oli yafa n'aleeta mutabani we, yali ava Madina kusoma, n'akwata sterling. Teri yanyega kigambwa naye kikole mu Baganda olabe. Bwe nabuuza dokitoro omu ne mugamba kijja kitya? Agamba nti kisinzira obutukuvu emitima gye buliko. Bwe giba mikyafu lutalo n'okubalamu ebirala ebyenfuna. Ojja kusanga famire eringa terina byefunamu, just kuweereza busiraamu. Ne bali bakiraba nti yazze tuyoereza tuyambe asome kutubanga kitaawe atusaaze akulembere masjidi yaffe. Mutabani we yaddako ogezanga n'okikola mu Baganda oli tunyumiza embaga. Allahu akbar. Neobanga abimanyi bulungi byonna yabisoma, bino si byansikiragano, temugeza ne mutuzannyirako oyo aveeyo, kubanga emitima si mirungi egyaffe abasinga obungi. Nsabala tusaasire. Kakati ekiwe kityo kibeera abalina okunaaza baani abanaaza omugenzi bantu be. Abayimaamu abali wano bagenda batuyiikiriza ku byalo mbugo naaza abafune dda ssebo oli naaza bafu pakadde. Embeera z'abafunzi bo imaamu taliwo okunaaza bafu. Kyoyinza obakolerera ekyamaanyi ofuna bufunyi katebeko ng'otula wali ng'okula okuteeka ku kunnaako ng'oyita batabani b'omugenzi baluwa mujje. Kwata amazzi, bwe yambala gloves, bwe kwata sabbuuni, bwe kwata wano ng'olagirira. Tokwatako. Sooka bayitiremu nga mugenda okukola emirimu, batunulira bwoti n'obwannyonnyola olabamu omugezigezi. Yajja okwambala gloves akulembera okunaaba, n'abalala basitule bayambe.